sente yazimpa kyo kituufu yazimpa yampa $5,000 kwaliko kola registration omuwala muganda twali tugenda mutwala na muganda we yamala n'abigaana n'agamba nze nja kwetwala nga womanya akajanja kaabwe babeera mu kaweefube w'Abannayuganda okugezaako okutetenkanya okufuna ekigulira Magala Eddiba baasalawo ne babinyikamu ku mugongo ne bambalira ku mugongo ng'enswa ne boolekera emitala w'amayanja okugezaako okunoonya lupiiya era kibayambye nnyo okukyusa famire zaabwe wabula abaasigala e Uganda abazadde eŋŋanda kw'ossa n'emikwano baafuuka bannyuunyuusi baafuuka babbi bakenuzi abagukozesanga omukisa ogwa mikwano gyabwe abali emitala w'amayanja okubabba kw'ossa n'okubayisa mu mbeera etali y'amazima na bwenkanya olunaku olwaleero gwe wenna ali ku kyeyo naawe ateekateeka okufuluma eggwanga lyattu Uganda ogende okuyiiya ekigulira Magala Eddiba njagala owulirize nnyo vidiyo eno nga tekwata ku mulala wabula mukwano gwaffe amanyikiddwa nga Edward the Great ono asangibwa ku mutimbagano gwa TikTok ne munywanyi we amanyikiddwa nga Edwin Walakira Fulgence ono yamunyaga ensimbi kukunikiriza kakadde kalamba n'amukuba ennaku zino kye muyita ez'omumba olwatuuka omukulu amanyikiddwa nga Edward the Great alina mwannyina omulungi amanyikiddwa nga Nannyanzi Kemi yali ayagala kumulinnyisa nnyonyi agende ebusukka mayanja naye atandike okutetenkanya olw'ebbula ly'emirimu egifumbekedde mu ggwanga lyattu Uganda Nannyanzi bwe yatuuka ng'akwatagana n'omukulu amanyikiddwa nga Edwin Walakira ebiseera ebyo yalina kampani ye ng'eri ku sayidi zeeyo ez'ennamasuba wabula wenjogerera kaakano yagisengulawo n'agizza mu bitundu by'e Lugala Masanafu bwe baakwatagana n'amunnyonnyola enteekateeka nga bw'asobola okuzimuggukiriza ne zitambula malidaadi saana Nannyanzi naye n'akyamuka anti essaala ye Namugereka Ddunda yali atandise ogikubako enfuufu nga ssaawa yonna etuukirira n'ategeeza Edward the Great nti omukulu atusabye akasimbi okutandika okugoba ku nteekateeka Kog the Great n'amubuuza kampani kye omwogenda okuyita okujja emitala w'amayanja Nannyanzi n'amunnyonnyola kampuni n'ajogera erinnya ku mulundi guno sigenda gyogera naye ku butambi obuddako ngenda kukakasa munywanyi wange gwe yeekuumidde ku nze ogenda kuba ogitegeera Edward the Great mwannyina omulungi olwamutegeeza amannya ga kampuni eyo n'amubuuza bani abagezaako okulaba nga batembeeta enteekateeka zaayo okutambula mwannyina omulungi n'amutegeeza omukulu amanyikiddwa nga Edwin Walakira ebyembi bagamba ensozi tezisisinkana naye abantu basisinkana Edward olwamutegeeza erinnya lino ng'alimanyi bulungi nga ye munywanyi we bwe baasoma mu senior eya secondary e Kasubi ne batandika n'okukakkalabya emirimu egy'okusiika kyoka ku blackboard era nga bali bombiriri ng'abavubuka abaali bagezaako kutetenkanya obulamu wabula ye the Great bwe yafuna akakisa akagenda ebusukka mayanja n'asikamu n'alumba Edwin munywanyi we n'amuleka e Uganda ng'akakkalabya Edward olwawulira nti akutte mu nsonga za mwannyina ye obbi we munywanyi we bwe baayiganga ak'okulya oba akawogo n'agamba oba olyawo mwannyina ze asanze abantu abatuufu mwannyina omulungi aba akalidde muzaamugula mu office agenda okuwulira ng'ebweru waliwo omukyala akonkona ng'ajjaalaajana oluvannyuma lw'omwana we eyali atwaliddwa ebweru w'eggwanga naye ng'abonaabona nga n'omulimu tannaba kugufuna ng'abanja omukulu amanyikiddwa Edwin nti nkusaba bonnambiro komyawo omwana wange mu ggwanga lyattu Uganda bino olwagwa mu gatawulira vumbe aga Nannyanzi n'afunamu okutya era n'ategeeza mwannyina Edward nti ono atugobere bugobezi ku bwa Interpol yokka ebisigadde abitukwasaganye kubanga Edward olwedde yalina enteekateeka namutaayika zaawomamu omutwe okwetwalira mwannyina ebweru w'eggwanga naye omukulu ono bwe yali amwekise n'agamba kaali obbi wange muleke olwabivaako biri ebyokumutwala ebweru ne bamukwasa enteekateeka za Interpol n'abasaba emitwalo wazindaba 5 beddu agikakkalabye wenjogerera kaakano emyezi 3 beddu gigudde wansi Interpol efuuse Interpol bwe bagezaako okugimubanja ng'atandika okwogera ebisongovu ng'atandika okulya obuwuka ng'abategeeza nga Interpol bw'ali mu nteekateeka egiweereza Edward yagezaako okuteekawo embeera amukange yamutegeeza Interpol eri kujja
era amangu n'embiro n'ayiyawo Interpol ey'ekiwaanyi n'agimuweereza ng'agezaako okulaba nti amukakkanya. Mwannyina wa Edward yalabye guli bwe gutyo ne yeekubira enduulu ku poliisi eriraanyeewo ey'ewa Kasanke ng'amuggulako omusango. Yagenze okuwulira n'abalala nkuyanja abalina emisango egyekuusa ku gy'obufere. Omukulu Eddie ono gy'azze atuusa ku bannayuganda mbu yagufuula muze ogw'okusengula kampani ye enkya n'eggulu. Yafuuka mugenyi buli wadda kasaakolawo ebikolobero ng'asenguka. Omuganda yalugera nti tosalanga gwakawala nga towuliriza gwakalenzi. Nkuweereza enteekateeka za Nnannyanzi wenjogerera kaakano abanja ssente ze ezisukka mu mitwalo 5. Omukulu ze yali ng'agamba agoba ku Interpol ino egenda mu myezi 3 ng'ate kimanyiddwa lunye Interpol tesobola kuweza yadde wiikisi 3 nga tennaba kufuluma. Tugenda kunoonya ku mukulu Edrin tuwulire ensonga ze wadde bagamba tafunika alinga jjembe lyango era ne wenjogerera kaakano ne we yali akolera yaddukawo ate mukambwe muzibu tatiisibwatiisibwa bw'omugamba nti tugenda kukola kiri eno gagamba mukikole temulina kye mugenda kunzijjako. Nze omwana Soda Namugereka Ddunda agira abankuumira tugenda batuusaako enteekateeka zino watya omukulu amanyikiddwa nga Edward the Great ne mwannyina omulungi amanyikiddwa nga Nnannyanzi Kemi we bayinza okufuna obwenkanya ne bafuna ssente zaabwe zino ezaababbibwako kuba ebyenteekateeka za Interpol baabimugjeeko bo kennyini be babyegoberako. Export TV to the world.